Essula ya 25. Amaziya yali yakamaze emyaka 25 bwe yatanula okufuga. N'afugira emyaka 29 mu Yerusaalemi, n'erinnya lya nnyina lyali Yekoyadaani ow'e Yerusaalemi. N'akola ebyo ebyali mu maaso ga Mukama ebigolokofu, naye si na mutima ogwatuukirira. Awo olwatuuka obwakabaka bwanywezebwa gy'ali, n'alyoka atta abaddu be abatta kabaka kitaawe. Naye n'atatta baana baabwe, naye n'akola ng'ekyo bwe kiri ekyawandiikibwa mu mateeka ag'omu kitabo kya Musa, nga Mukama bwe yalagira nti, kitaawe talangibwanga gw'abaana be okumutta, so n'abaana tebalangibwanga gw'abakitaabwe okubatta, naye buli muntu alangibwenga okwonoona kwe ye okumutta. Era nate Amaziya n'akuŋŋaanya Yuda n'abateekateeka ng'ennyumba z'abakitaabwe bwe zaali, nga batwalibwa abaami b'10 n'abaami b'10, Yuda yenna ne Benyamini. N'ababala abaakamaze emyaka 20 n'okukirawo, n'abalaba nga basajja abalonde obusiriivu 3 abaayinza okutabaala, abaayinza okukwata effumu n'engabo. Era n'agulirira abasajja ab'amaanyi abazira kasiriivu ng'abajja mu Isirayiri olwa ttalanta eza ffeeza 100. Naye ne wajja gy'ali omusajja wa Katonda ng'ayogera nti, gwe kabaka, eggye lya Isirayiri lireme okugenda naawe, kubanga Mukama tali wamu ne Isirayiri, tali wamu n'abaana bonna aba Efulayimu. Naye bw'ona oyagala okugenda, kola eby'obuzira, beera n'amaanyi olw'olutalo. Katonda alikumegga mu maaso g'abalabe, kubanga Katonda alina obuyinza okuyamba n'okumegga. Awo Amaziya n'agamba omusajja wa Katonda nti, naye tunaakola tutya olwa ttalanta 10 ze mmaze okuwa eggye lya Isirayiri? Omusajja wa Katonda n'addamu nti, Mukama ayinza okukuwa ebisinga ennyo ebyo. Awo Amaziya n'abaawulamu eggye eryali lizze gy'ali nga livudde mu Efulayimu okuddayo ewaabwe. Obusungu bwabwe kyebwava bubuubuuka ennyo eri Yuda, ne baddayo ewaabwe nga baliko ekiruyi kingi. Awo Amaziya n'aguma omwoyo, n'atabaaza abantu be, n'agenda mu kiwonvu eky'omunnyo, n'atta ku baana ab'oku Seyiri 10. Abaana ba Yuda ne bawamba, ne batwala 10 abalala, ne babaleeta waggulu ku lwazi, ne babasuula wansi okuva ku bbanga ly'olwazi, n'okumenyeka ne bamenyeka. Naye abasajja ab'omu ggye Amaziya lye yazzaayo baleme okutabaala naye, ne bagwa ku bibuga bya Yuda okuva e Samaliya okutuuka e Besukolooni, ne battamu 3,000 ne banyaga omunyago mungi. Awo olwatuuka Amaziya bwe yakomawo ng'asse aba Edomu, n'aleeta bakatonda b'abaana ab'oku Seyiri, n'abasimba okuba bakatonda be, n'avuunama mu maaso gaabwe, n'abootereza obubaane. Obusungu bwa Mukama kyebwava bubuubuuka ku Amaziya, n'amutumira nnabbi n'amugamba nti, wagenderanga ki eri bakatonda b'abantu abataawonya bantu baabwe mu mukono gwo? Awo olwatuuka bwe yali ng'ayogera naye, kabaka n'amugamba nti, twali tukuyingizizza ggwe mu bateesa ne kabaka? Lekeraawo, wandikubiddwa lwaki? Awo nnabbi n'alekeraawo, n'ayogera nti, mmanyi nga Katonda amaliridde okukuzikiriza, kubanga wakola ekyo n'otowulira kuteesa kwange. Awo Amaziya kabaka wa Yuda n'ateesa ebigambo, n'atumira Yowaasi mutabani wa Yekoyakaazi mutabani wa Yeeku kabaka wa Isirayiri ng'ayogera nti, jjangu tulabagane n'amaaso. Awo Yowaasi kabaka wa Isirayiri n'atumira Amaziya kabaka wa Yuda ng'ayogera nti, omwennyango ogwali ku Lebanooni gwatumira omuvulo ogwali ku Lebanooni nga gwogera nti, wa muwala wo mutabani wange amufumbirwe. Awo ensolo ey'omu nsiko eyali ku Lebanooni n'eyitawo n'erinnyirira omwennyango. Oyogera nti, laba, okubye Edomu, n'omutima gwo gukugulumizizza okwenyumiriza. Obeere neeka, lwaki okweyingiza mu bitali bibyo n'ofiirwa, n'ogwa ggwe ne Yuda wamu naawe? Naye Amaziya n'atakkiriza kuwulira, kubanga kyava eri Katonda abagabule mu mukono gw'abalabe baabwe, kubanga baanoonyanga bakatonda ba Edomu. Awo Yowaasi kabaka wa Isirayiri n'atabaala, ye ne Amaziya kabaka wa Yuda ne balabaganira n'amaaso e Besusemesi ekya Yuda. Yuda n'agobebwa mu maaso ga Isirayiri, ne baddukira buli muntu mu weema ye. Awo Yekoyaasi kabaka wa Isirayiri n'awambira Amaziya kabaka wa Yuda mutabani wa Yowaasi mutabani wa Yekoyakaazi e Besusemesi,
n'amuleeta e Yerusaalemi, n'amenyaamenya bbugwe wa Yerusaalemi okuva ku mulyango gwa Efulayimu okutuuka ku mulyango ogw'oku nsonda, emikono 400. N'anyaga ezaabu ne ffeeza yonna n'ebintu byonna ebyalabika mu nnyumba ya Katonda wamu ne Obededomu n'ebyobugagga eby'omu nnyumba ya kabaka, era n'emisingo nabo n'addayo e Samaliya. Awo Amaziya mutabani wa Yowaasi kabaka wa Yuda n'awangaala emyaka 15, Yowaasi mutabani wa Yekoyakaazi kabaka wa Isirayiri ng'amaze okufa. Era ebikolwa ebirala byonna ebya Amaziya, ebyasooka n'ebyamalirwako, laba, tebyawandiikibwa mu kitabo kya bassekabaka ba Yuda ne Isirayiri. Era okuva mu biro Amaziya lwe yakyuka obutagoberera Mukama, ne bamwekobaana mu Yerusaalemi, n'addukira e Lakisi. Naye ne batuma e Lakisi okumugoberera, ne bamuttira eyo, ne bamuleetera ku mbalaasi, ne bamuziika wamu ne bajjajjaabe mu kibuga kya Yuda.